butuyina nayo celebrating lwakuba leero sirulu naye tukwaniriza so yesawa obeeko obugambo bw'otugamba B2C Soldiers nachi waiki bagambe babayita ba soldiers banaye ka accent kachanta wanya soldiers. Yeah man, bana mawulire ba sponsor bayimbi bannange, but most important abagole baffe. Happy B2C day. Good afternoon. Olugendo lwange n'abasajja bano abasatu luviira ddala mu mwaka gwa 2016 ndowooza. Ndi ku Bad Music awo nange bakandeeta nsula mu muzigo wali wansi. Bano bali basajja ba Nesimu nnyonnyo eno ddala. So nga Nesimu bwajja azanyira abantu ku music wange. Ndowooza era namwe mwasooka kumpulira wa Nesimu. Naye mboozi saagala nti gye wanvuye nnyo. The standout story from that day. B2C bali ba shooting a music video ne Maro. Balayika bamu tebajjukira na kujjukira. Ene mboozi baginyumiza bunyumiza. Nga bali ne bano abantu baabwe B2C Soldiers nga bwe babeera ku shoot fenna. Abasajja bano nga bateeka mu music wange bali bazanya ennyimba ezo. Kyenkyebula ne munna Kampala. Nga waliwo omuyaaya ali wali ku bbali naye wannaye waki wa tabbu. Ekyo mu industry eno nali sikirabangako. Mpaka nakati, by the way, I have not seen it. Where someone ali ku video shoot ye ninga agamba waliwo omuyaaya oli akola ki ayimba obulungi. Story baginyumiza nze okuvuula omutima gwange ne mbateeka mu kifo ekirungi ennyo ddala. Era olwaleero luno bami mbeebaza olw'omukwano gwe mulina omulungi n'omutima omulungi. Tuwangadde nabo twetemanga mu kapiira tuba tusambanga. Today they make 10 years, I make 10 years, but today is not about me. Today is about the B2C entertainment. So, mu mutima omulungi nkowoola bannayuganda mwenna, come and support my brothers. Mufulumeyo mujje Africana enyenyezebwe yonna bweti. We are going to make history nga mwenda omwezi ogwokutaano. Ne ba sponsor bonna abakyatuddeyo nga mwebuuzabuuza. This is the baddest band in the country. Come and make money. Okitegedde. Ekyokubiri concert bannange okuwagira ne tujja ne tutula butuuzi tekimala. Ebintu bigenda ba bibiri okuva ewange nga muganda wammwe. Emitwalo 5 egy'aba B2C Soldier. Miliyoni emu eyange nja kujja ntuule. Nyumirwe show. Sijja kuyimba njagala kulaba B2C ng'akuba disco. Thank you so much. Bobby Jiramwa, Kanga Mao, Kanga Mao. Designer baby, you make a man true happy. You make a man wanna spend his money. You make a man wanna tell his mommy. Designer baby, wankuira voduri, wanyuma wafuluma nyoduri. Nalova, you still on my heat. Your style and dressing make a man defenseless. I cannot forget that smile on your face. Come on. Ngenana. Ngenana we. Ngenana. Zeni no kugenana we. Bobby Shimala. Bobby Shimala. Wama wetambulire. Shia. Bobby olimba lunodaga lunga nayo kumuto. Chikole, necho nacho chigwe. Oshtegera. Ate tuberenga tugenda maaso. King Saha. Bachali bange munansonyiwa bambi. Nina mwaka fuba. Sikirungi kusiiga ki? Yeah. Nsambise nnyo okubalaba ku nnaku lwa B2C. Amazima muli bachali bange, muli baganda bange. Kyobula mu byonna ngambye kanzije misinde. Ekisinga okubanjagaza bachali bange bano beekipinze soba ebbanga lyonna. Nti bano bagayi bolaba tebalina ssaawa zaabwe. Tetulinamu abayimbi bannaffe nga bagamba ate omukubira ku nnya. Waakiri mukubire ku mwenda. Naye bano oba kiro oba misana oba ku makya bambi bachali baffe ebbanga lyonna. Nsaba Katonda abakuume mutuke mu biseera bya firigo. Mubeere mwenna paka myaka egyo. Ffe tugenda kubaawo obulamu Allah bw'atuwadde amazima abantu babaagala ate kibaagaza mu bingi ebigenda mu maaso
ne mu kumanyira okungi mutemubiriimu mu kulinnyirira okungi at least ne struggle yaffe temugikubye ffe tulina abayimbi nga tulwanye nabo lwa kintu ekyo nga bazze ne bakola ki so mwebale nnyo bakyali baffe tubaagala nnyo nze nzize ku lw'abantu bangi nnyo nnyo ne bagamba genda obeereyo ku lw'abakyali baffe era mbakakasa nti tugenda kujja full force yokingizira byonna munda mweri yeshua so mwebale nnyo mwebalire ddala bano kambagambeyo akantu akalala bano okumanya bakyali bange waliwo embeera ku kkubo lyabwe eno enjala n'ennuma ne mbakubira siwe kiri era n'enkyama ne mmala okusabula n'entambula teri luganda lusinga olwo ng'omuntu omwesiga paka ku kyokulya mpe tutya okulya mu bantu mwana so mukama abakuume nze nziruse eŋŋando naye mukimanye nti ndi nammwe ebbanga lyonna lyonna ate oba ffe tujja nakubalwanirayo ku ntalo ezimu Mr. King Saha, thank you so much. 60. Yeah. ate kati nze nkole ntya Kola chokola. Awo just. ogamba nkyuse jangu aliwa Spicy yimuka, best friend. Spicy yimuka. Spicy Diana. gwayoyeza jangu aliwa Abanga sijja kusobola. kati ebyo kati tukole tutya bambi kyogamba ekiri ku menu kyonna tumuyimbiremu nga bwakyuka nkunyumiza tiktok vibe ne live nkunyumiza tiktok vibe labakitayana mu tiktok live nkunyumiza tiktok live kisembete wa Mr. Live mu live nkunyumiza tiktok live obulamu bwe butambula ku tiktok live video call ati bino bya video call video call ya audio call onkubiranga video call nze tonkubira ku audio call nze nkubira ku video call obedi ukachuka mutirisi chuka oba chulo Yo, King, thank you so much. Webale nnyo Gracinga. kyakabi nnyo bannange Thank you so much. no etaga kujja ku lujja Navayo. era akukuta akoleki Akukute. Vice Diana and mwebale nnyo kujja mwebale ddala bannamawulire ba B2C soldiers mwebale kwagala ba B2C Mr. Lee, Bobby, Julio ndowooza nze ne ba B2C twekozezza because when you say 10 years of B2C 10 years of Spice Diana kitegeeza tutambudde ffenna and you guys we're so proud of you ng'abasinga bwe bakyogedde nti group okubeerawo si kyangu muli bavubuka abato abalungi abanyirira kizibu nnyo okubeerawo emyaka 10 nga temufunyeeyo kibasoomooza naddala obukyalo obwo naye olaba mubaddewo obukyala ne butabajjaako njogera nga big sister waabwe ebimu ku byawula abambi mubimanyi ng'ovudde ku ssente bakyala naye bambi abaana bano bakuumye eddembe kubanga balira newolira mu sowaani emu ne muganda wo etizuuke oluganda kikulu so ensonga eyo nkulu nnyo mwebale kusigala nga muli humble even after the success. We wish you more years. After 10 years tukomewo celebrating get 20 and even more. Definitely. Ekyo buli omu kyeyandyagadde gye tuvudde wala ndooza twakola kolabo yaffe 8 years ago nga ndi ku university and I saw you guys nga muli bato wawe nakulabye nga mutambulira mu sapatu. I'm sorry wano nuwafu nga mutambulira mu sapatu buno obwana. But it's so hard to believe they have bodies now, you know. You've so grown like muli basajja right now. Era tubagaliza all the best. This is so much. On 9 nzenga Spice Teboweri anga bulijjo. Ekyo tewali kulanga kulala because these guys have also supported me.
buli wembeera nga na concert mmanyi waliyo tables eziri sure eyaba B2C tebulangako eya Rema Namakula tebulangako so byonna byenkola ngamba abo bantu bange kanonye tebe endala naye nina tables endi sure of. So thank you for the love Jemundaze nange jengendo balaga come 9th to all the Spice Gadgets out there. Muchimanyi we are one family. Ewali ba B2C wali ba Spice Gadgets. Ewali B2C soldiers wali Spice Diana. We are one family, all the best guys keep winning. Newe binajja bifaanana bitya banaite mwawukananga. Your brothers for life. All the best. I love you so much. So much. This morning to be here. I had a shoot yesterday till morning. Because this is family. And with family, I don't play around family. I turn up. I've been with the boys for some time. And we connected at a very weird time. There was a time in life, before I met them, there was a time in life, there was a transition in my career. And I personally, I related to that because I also had a transition in my career. So, Nadia Yewaka, Nempirange Chindu Kumutima, because Nenyambaringa Tuzava at that time, Nemanya Chilaitam. It's not easy. Nengate, Newabawaka Wazaribwa, Okula Novao, Kukula. Irabo Tosobola Kwezi Mbana Kula Kulana, Atovu de Kumbakuza. Atovula Muno, Eringa bus or train. We have different stops for everybody. Buli omabako wa kutusa. Oyonava normally kanoga ngatoya against no sanga abalala. Nabone batuka we bavirako. Katonda watu bakole ebintu bi buli omabako wa kutusa. Teguba musango ntu ina wontusiza. Wenkuleka umanye bus wekoze eki. Wekulese. So we connected at that time. And we became family till now. I'm so grateful for all your achievements. And I keep praying for more and more because you deserve it. And I believe God will never disappoint you. And keep that. Never change for anybody. Keep being you. And I'm so grateful that we are family. Gavurijo, Wetuli. I'll be there with my family to enjoy the show, but I'll perform as well. Banange mwebalenyo, Diana, webale kubawo mkwano. Bonaba sponsors, thank you so much. Mwebale bakwatirako kuba bakigwana. Mwena abamawulire mwebale. Mwebale nyo mukama abawomesa. Bebe byange bana. All right. Nga wekanze. Ogamba ki? Nabagaye mujja kubuuza. Obudde siwe wamu. Wanje. Abachi okiwulira kyayogera. Kiwulira. Boyfriend, your love is a bomb. I'm yours, your cargo, let's fly in your chopper. Yeah, yeah. All in all, quite a tiny narina. Oh, corner movie, Magumba, not Sekuso. Palabu, baby, one pakusa, one punya love, nigga. Kusenera go. Rema Namakula bwe bugambo bwe obwo bisinga obukulu kirungi nnyo okubeera n'emikwano egiri supportive. Omuzinga ngulina sebo. Kale simanyi londo omuntu atandikawo. Kantandike ne Bobby. Kale. Kantandikire wane wa Bobby. Okay.
Bobby osobola okukozesa microphone eyekuli awo. Amanya agange bampita Sally Peterson aka Bobby Lash okuva mu B2C King Boy mutabani wa Mwenna mwezukulu wa Mwenna wanje abakyala nti omwami waabwe bonna ndi mwami w'abakyala bonna ekyo mbali sala kijjawo kati ndi musanyufu nnyo olunaku olwaleero kansooke ntwala omukisa guno okwebaza basponsa baffe bannamawulire ba artist bannange ne baganda bange bano Line Julio mbebaza okuba nti tutambulidde ddala akabanga akaweze ak'emyaka 10 ffe tucelebrating emyaka 10 naye egy'amazima ddala tuli myaka 2 plus tucelebratinga 10 nammwe bafaani baffe kuba mujje mumanyi naye nga tucelebrating emyaka emingi egisinga ku myaka 2 so omuntu atambudde olugendo olwo tusooke tukubire mu ngalo twebaze Katonda twebaza Katonda nti atukwatiddeko from day 1 up to where we are. Katonda abadde w'amaanyi mu bulamu bwaffe amanyi kiba kya buswavu nnyo obutamanya mazima amazima gali nti si maanyi gaffe si buyinza waffe wabula ekisa kya Katonda kikituyambe okutuuka ku kino baza abantu bonna abasobodde okubeerawo Mukama abaddizeewo abo be musinga okwetaaga abakolere ebyo mwe bye mwagala abakolere kati nga nyongera okwebaza buli omu kubanyiza obutabamalaayo Mukaya Events bana Diana Naba tukwebaza Kim, like everybody sisobola kuwawula ubantu onani naye kansooke neyongero okwebaza bano abantu wammanga 60 yeah ate kati nze nkole ntya kola kyokola awo just ogamba nkyuse jangu aliwa Spicy yimuka, best friend. Spicy yimuka. Spicy Diana. Why yeza jangu aliwa? Abaga sijja kusobola. Kati yebyo. Aha. Kati tukole tutya bambi. Kyogamba ekiri ku menu ekyo nnaki. Tumuyimbire munga bwakyuka. Nkunyumiza TikTok vibe ne live. Nkunyumiza TikTok vibe la bachika yana mu TikTok live. Nkunyumiza TikTok live kisembeke wa Mr. Live mu live. Nkunyumiza TikTok live obulamu bwe butambula ku TikTok live. Video call. Asi bino bya video call. Video call. Ya audio call. Onkubiranga video call. Nze tonkubira ku audio call. Nze nkubira ku video call. Baby ukachuka muziki. Chuka. Yo, King, thank you so much. Webale nnyo Gracinga. Kyakalinye bannange. Thank you so much. No, etaga kujja kulujja. Navaayo. Era akukuta akoleki. Akukute.